Webali kwa nti ochali na fe ku Salam TV tuchakutwalira ddala maaso mu program ya fe nero nakolwa lero nze twahamjibi njaka kutegeeza nti mu studios nina David Kabanda John Kabanda na John Kabanda ono mzaje wa futa basubuzi wa Kampala lamusaba tulaba tugine mu maaso tutandikirawo bakyagala nnyo kompyuta we Kampala oli wabuli wonna basebo ne banyaba batulaba basubuzi bannange mwenna abantu ba Katonda mwenna mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Katonda kitaffe oyo ow'amaanyi mwebale okuweereza wonna gye muli basebo ne banyabo nsaasira nnyo bannaffe abakoseddwa mu mbeera ezitali zimu sorry kibi nnyo kibi ddala ate sijjagaana kujaguza wamu n'abo abafunye essanyu mu mbeera efaanana bwetyo weewaawo nkimanyi nti abasanyufu batono nnyo era batono ddala mwebali nnyo mwebalire ddala okulaba Salam TV ate ndi musanyufu nnyo olwa management ya Salam ya NBS Next Media olw'okuba nti esoosowaza omuntu owa wansi mwebale tusoosowaza ng'abasuubuzi naffe tujja kwongera okubawa neggoli wa obulango wanje Kabanda oli wa wansi ndi wa wansi sebo ndi muntu wa wansi ndi muntu wa wansi ddala ekyokuba nti nkulembera abantu abasukulumu abagagga naye n'abaavu mwebali kati ate eyo gye najjira era nebaza nnyo banaffe abanonda ku General Assembly nti mwebala okundabamu omulaka ate mwebala okubalansinga minzaani nti buli lw'obalansinga n'oleeta nanga wa wansi n'enkulemberako kwabo abanene bintu bingi nnyo bye bafuna bye babadde batamanyi amanyi omuntu bw'amala okusukkuluma aba alowooleza waggulu naye buli lw'oleeta ono n'amukulembera owa wansi omuntu oyo aba agenda kutambula emirundi esatu ayita waggulu ne wansi n'aleeta ne babado busitayire etategerekeka emirimu gitambula etya mu kibuga Kampala tuzina kulaba naye ndoza nti oba Kabanda ono akulembera basuubuzi bano ba bulijjo bano bangatto na biki abasuubula ebya wansi nga ndaba musuubuzi wo Sudiiro afiiriddwa omutabani ne sasooka kulaba ne nakulaba mu kuziika nga okay kati utuuse naye newaka mukungubaga ewa Sudiiro twagenda twaliyo era tuddamu naye okumusaasira ow'ekitiibwa Sudiiro Lupaleria Group of Companies kitalo nnyo kitalo ddala eky'okuvibwako omwana ala amugumye nnyo ekitagambe abo nabo bagweno wo bonna buli lw'oyogera ku musuubuzi yenna kabeere nannyini wa MTN aba agweno kyovula bino fraternity ennene John Kabanda president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta gyakulembera mwana nzaalwawo ye Buddu banzaala Masaka nkyenyumirizaamu nnyo kubanga abantu ennaku zino nno kakati ogenda n'oyogera ku futa ey'abasuubuzi mu Uganda nakati ennaku zino nina ekifaananyi kye nalaba ate John kati atagenza okusuubula ttaka ngolwe bitambula ku mitimbagano ate kakati ono mpaaka myumbe kuwente eringamba kiki ate wagenze mbya ttaka ki njogedde bubi n'amaanyi gakuweddemu mwamukiibi ife omuntu bwe bagamba nti musuubuzi era mwe tubasaasira nnyo abantu ab'amaanyi abali ma offices buli lwe bakugamba nti gundi is a businessman aba talina mulimu gw'atakola era kyovula abannaffe aba batulwanyisa basanze okusoomozebwa kungi nnyo kubanga bagezaako okunoonya we batukubira wababuze buli ango balaba nga tugwayo kati John Kabanda bwemba nga ndi businessman tewali kindobera kukola ssomero tewali kindobera kutegeka kivulu tewali kindobera genda kusuubula ttaka tewali kindobera kati bannaffe bano n'abayaaya abaculupya banoonyayo ango mwe bayinza okukubira ne bagamba nti oyo kakati simanya agundi ate yampoze buwozi ate ttaka lyange kati oli n'asooka n'aleeta ekintu mu mutwe gwe n'agamba ddala omuntu wabanga yakugulako ettaka n'atakuwa balansi obanga omuntu oyo yakuwola ssente n'ebirala bingi ddala solution yali badde yakugenda ku media
awo kawokka omuntu asika attention y'abalala naga nti anti John Kabanda mugatira mu media mwabeera anti no problem kale najja nakubira kati yo ajja n'abanga kubira eyo kukukuba okyogedde bulungi nti kukuba nawolezeeyo nawolezeeyo okiri okyogedde bulungi nti kukuba naye mbakakasa nti ffe abasajja obwana bw'embaata tuli bagumu nnyo mu buli ango tewaliiwo okutiisibwatiisibwa konna ettaka lye wali mudiza ettaka lyange n'essaawa yakakati ndiriko tewali nsonga yonna era namwebaza nnyo omwana oyo namulabako ne ku media wano ng'agamba mwebale nnyo bannaye kunwanirira mwami Kabanda yamaze nampa ssente zange ate mu kusooka yagamba yali tatunda ttaka ekituufu kiri nti omwami Balance yali amubanja naye nga nawe ssente bwe zikubula nange zisobola okukola ki okumbula naye kakati bo ne bagenda bakola ebintu eby'ekiyaaye akutte ettaka alitunze ate aliguza omuntu omulala ono tusobola omukuba ndi mwana muwulize nnyo abantu eri abantu bonna era nakola ekituufu bwe kirina okutambula naye mwebaza olw'okutawanyika n'ategeera nti omwami namuguza ettaka lye weewaawo natuuka okwagala Balance nga tamuyina naye era bwe yajja mu kaseera akatuufu yafuna obwenkanya nebaza nnyo basuubuzi bannanga baali bagula ettaka eryo n'abalala kiina we kindeeta mbeera kyeri mu basuubuzi bano batambire mu kwewola na kukola kutya mbeera njagala ompa ekifaananyi abasuubuzi ebyadala ewatali kulonzalonza kwonna twewolera ddala abasuubuzi tutambulira mu kwewola naye ensonga eri gy'obadde oyogerako ey'ettaka kali kaali kakodyo kapange baanoonya lupoolo bwe bayinza okunzibirako ettaka ate nga ne ssente tebazinzirizza ne bagamba bwe tugenda mu midiyo najja kunafuwa kubanga ndi musajja muwulize nnyo eri abantu ndi musajja mwetoowaze nnyo eri abantu kyova olaba bwe nalaba omuvubuka oyo nagezaako okumunoonya ne mugamba waye kakodyo ki kooliko n'oluvannyuma ne mbategeera kubanga ettaka baali baliguza omuntu omulala ate kugenda okutuukayo omuntu omulala akaaba naye ettaka baalinguza naye nga bateekamu akawaayiro nti singa osanga enkaayana zonna ku ttaka lino tukuddiza ssente zo ne mbaga nze sigenda mu buzannyo ettaka lye nagula lyaliwo ate nga tuufu kati n'olwekyo sitattaka nze njagala ttaka saagala ettaka lye nagula lino kubanga tugenda ne twewola ssente ng'obaze nti ettaka lyengula ndiguze $6,000,000 kaneewole banyongeremu n'amagoba tomanya tuli lutunda 8 oba 9 kati ova ojja noga mwami Kabanda nkuddiza ssente zonga ne ssente zoyagala okuzza ntono ku ttaka value yali kubanga amagoba eri geeyongera dda ekyokubiri zizze ssente ziruddeyo kakati oyagala kunziriza ssente for what in which capacity that's why nateekawo embeera ne mugamba muganda wange tosobola kunziba era nalwana kubanga nze mukiibi nwanirira abantu owulira ndi musajja alwanira eddembe ly'obusuubuzi mu ggwanga Uganda kakati bw'ojja n'onkosa nesikulwanyisa abantu batandika okugamba naye ono alwana agwa mu kategole ki so kati oyo yenayina numba ng'okimanyi nti oyo bw'aba alwana n'awangula era nebaza Katonda nti abo bavubuka bali baagala okukola ebintu byabwe ebyekiyaayi nabalwanyisa nebawangula kiki kyesaawangula tukyali mu kooti kanambika abantu ensonga ya mukyala Nabukera Christine bwe nali njirwanya oluvannyuma lw'okumenya edduuka lyange ebintu byonna n'abibba mu 2 ne tugenda mu kooti n'agulirira ku stage esooka namutwala mu high court kugulirira kubanga kyali kirabwa n'ayonka oli yamenya edduuka lyange ebintu byonna n'abibba nga bwe badde bakola abasuubuzi abalala saagala nokwegerezaako nzekka kino kye tuli mu kukola ku mukyala Nabukera Christine Nalongo tuli mu kutaasa enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ebbiddwa nga bayita mu kakodyo k'okugamba bakola batya kibeera kitya abagagga bwakulabanga olina eddoboozi ab'ebizimbe bonna abasinga mulimu abalungi abatasobola bikola naye mulimu ate ababye ennyo nga bakulembeddwamu mukyala Nabukera Christine mwami Drake Rubega n'abalala bannaabwe nkyogera openly bamenya amaduuka g'abantu ne batwala ebintu byonna ku nsonga zino wama bwe mba nnimba bantwale mu kooti
yamenye edduuka lyange mukyala Nabukeera ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu njagala ope ekifaananyi ky'abagagga abagagga for example bw'obanga oyina kyotategereganye naye ogeza nga nze kyeyali aŋŋamba ng'agamba nti mwami Kabanda gulawo edduuka abantu balabire ku ggwe nabo baggulewo n'ogaana ng'agamba kankulaga amaanyi ge nnina amaliriza edduuka alimenye era ng'akugambye nti mpa edduuka lyange abalala ayinza okujja n'akwongeza obadde osasula $2,000,000 n'agamba ogenze ku 4 nga mukama wange tugoberere ku mateeka bwe gagamba n'agamba ku kizimbe kyange buli mwaka oyina kuongeza 10%. Asina teeka eryo gweyogera etteeka ligamba oyina nakusooka kujja kulonda banze tenanti wo nonga nti muganda wange mu myezi 3 ngenda kuongeza olw'ekizibu kino na kino kyennina ate strictly maximum eyina kuba 10%. Ne 10% mu byaddala nayo yeri maximum bakugamba 5 bakugamba 8 bakugamba 9. So mumbeere faanana bwetyo bano bakama baffe bannannyini bizimbe tebagambikako nti toyina kyoyinza kuteesa mu maaso ge toyina kyoyinza muwabula kubanga ye yagaggawala era bo beeyita bakatonda bakunsi eno naye n'essaala ngisaba Katonda ampulira ku TV ya Salaamu gye bagamba nti eno TV bagiteekawo strictly for Muslim ya mirembe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ndaba alaga abagagga b'omu Kampala abo ababi nti si bakatonda abalage nti nabo bazaalibwa nga ffe abaana bwe twazaalibwa abaavu abanako babonyabonyeza ensi n'ensi y'abantu bamenya amaduuka g'abantu n'amenya edduuka ne kapitaali mu emali ya bukadde 2 yonna n'agiyoola n'agitwala omwezi omwaka bwe guggwako mu Desemba ne bayita abalanguza basobola ebintu ebyo bibanga bya kyambu kyamu oli najja n'amugamba nti store yiyo ngerimu ebintu emiliyoni nga 4 n'amugamba nti giyolo gitwalo giyiwe ku nguudo mu gitunde ne bagitunda ne bamuwa sente abamu ne batunda cash money ne bamutwala byebyo ebintu byolaba ebyebbeeyi bye bayiwa ku nguudo ebimu ng'olaba babitunda layisi abagagga babiwamba ku bantu abanaku mu maduuka yembeera eri mu Kampala bwe kibanga ne Masaka gye kiri tukivumirira so nsaba Allah subhanahu wa ta'ala oyo Katonda omunene ataddibwamu alaga abagagga ababi abali mu kibuga Kampala nti si bakatonda ate nabo yabatonda ngaffe abanaku be babonyaabonya buli lunaku na buli olukedde bebo omusuubuzi bebo abatuuka n'okukwata ekkubo ne bagenda kwoyo omuvubuka ne bamugamba gamba nti Kabanda yakuwola olw'okuba balaba ntugezaako okuzibula amaaso abantu abo bali mu maduuka gaabwe be babonyaabonya nenebaza Katonda nti yayimirawo kunza omunaku omwava emponga byoya naga nti you have to take your land oyina okutwala ettaka lyo kubanga waligula ng'ensi yonna eraba omuntu naga tebampa sente nga yajja ne looya we ne basayininga ebiwandiika endagaano y'okutunda ettaka looya we nga yawandiika n'amala ne bateekako endagamuntu ye n'ateekako eya sita we n'ateekako eya maama we n'ateekako buli kimu naye olw'okuba asigadde akubanja miliyoni 10 tozimuweeredde mu budde ne bagamba tukoze tumuyunge bwe tuti waliwo akuwola awandiika nti wasigaddeyo ne balansi bw'ati n'ettaka n'olimuwa n'alizimba nako basebo ne banyaba abandaba tulina ekizibu ky'abasajja n'abakazi abagagga abali mu kibuga Kampala wano beeyita bakatonda naye akaseera kaabwe katuuse ife tugenda kuzibula buli muntu yenna amaaso ku nsonga eyo John Kabanda omugagga ayingira dduuka lyo olw'okuba ayagala renti n'akwata ebintu byo oba kooti yemulagira babiriko kooti zikyakola ku bo abo boolaba omanyi mu mateeka omuntu bw'obanga omubanja renti asaanidde amukuwe kubanga naawe tewazimba kizimbe kufiirizibwa tukimanyi bulungi nti nabo baali basuubuzi bannaffe newakubadde bagaggawala abalala nabo bakyewola mu mabanka nga naffe bwe tukola ki kati balina okufuna nabo balina okubanga bafuna rights zaabwe obwenkanya babufuna batya nga tusasulidde mu budde naye abasajja abo balaba n'abakazi batemu asobola okugamba nti ewange muyina kusasula nga ennaku z'omwezi 5 kasita zisukkawo mu sente ezo oyongeramu 10%.
nezo bwesisukawo 20% abantu ne bakwata ebyapa byabwe ne babitwala mu offices z'abasajja abagagga n'abakazi nga bagamba mukama wange renti bwana nnemono ng'okitwala era batutte by'abantu batutte ebintu by'abantu byenkugamba mazima renti nga gotirako ekyapa ate babitutte babi batemu ennaku z'omwezi 5 omwezi gw'ogenda okukola njagala ogendeko mu office z'abagagga nga 5 okutuuka nga 10 olaba oba onoofunako ne wooyimirira bali bakuŋŋaanya ensimbi baaba naye nze sagala kulabika nga alina omutima omubi nti nno sibaagaliza nabo balina okufuna obwenkanya bwabwe ne basusa okutulugunya abantu omuntu n'asuubula amasannyalaze nga unity bagitunda siringi akusuubula otegeeza ki amasannyalaze bagasuubula yes for example bw'ogenda mu UEDCL bagitunda unity wakati w'esiringi 5 n'olusanvu bona ogende wa mukyala nabukera kwe sagala kubanga alemera ku muntu naye kanjogere byemmanyi kubanga abadde landirodi wange ebbanga ddene bw'ogenda eri abagagga eri abagagga agitunda wakati w'27,000 ne 4,000 okuva ku lusanvu wakati w'27,000 unit emu era bw'ozimba ekizimbe e Kampala oba omaze obugagga wonna wooli kubanga famire yonna abaana obajja mu busuubuzi ne badda ku kizimbe okutandika kutulugunya bantu akusanga mu dduuka lye bw'ati n'akugamba omwana wange edduuka lyegombye alyagala era n'aligobamu lwaki nti bakozesa obunafu bwaffe ng'abasuubuzi mwami nina muganda wange yali akolera ku kizimbe kya Skylight ng'asasula $2,000,000 abaddewo ebbanga ddene Haji Medi Kiruuta mukama musaasire Haji Medi omusajja najja ku makya nanyini kizimbe namugamba nti mutabani wange ayagala kolera awo ng'edduuka yaligula goodwill emyaka 2 akolera ng'edduuka yaligula obukadde 2 goodwill omugaga yitayagala nakumanya amaduuka gatundibwa ssente ago gemulaba omugaga namugamba nti awo omwana wange wayagala omulala Emma Kiramujani kunana center Mr. Emma Kiramujani yaliwo ng'akolerawo mukyala nabukera n'ajja n'amugamba eryo edduuka mutabani wange Vince alyagala ng'ate yennyini ye yali muguza obukadde 35 kati yembeera gye tulimu nti tulina ebizibu ebitagambika nga bannaffe bennyini abaali basuubuzi bannaffe be batutuusa kweyembeera tekisinga kunnuma nti fe abantu abazaalibwa ebuddu tubaamu n'akenkizo nti bw'oba okolagana n'omuntu w'e Masaka omanya nti omuntu gwenkolagana naye ekisooka alina eddiini ekyokubiri yakuzibwa ekyokusatu muntu wampisa mwetoowaze ekyokuna nina gye nsobola omuloopa kubanga ne bw'osanga omuntu mukkubo n'agamba nti nze ndi w'e Masaka ntandikirawo okuvunnama kubanga mba nsanze muganda wange muzadde wange mukwano gwange na buli kimu nekyenyamiza abantu abamu nga bwe bafunye ssente bafuuse ensolo zino nsolo zennyini ezirya zinnaazo kakikwasa ennaku kuba otunuulira empologoma ng'egoba akayobe nga bali mu nsiko bonna ennaku nekwata buli omu abadde anoonya kyakulya naye ate ye olutunuulira munne n'aga nti gwe leero laama n'olaba emisinde gitagambika era nemaliza ng'ekalidde n'ogamba naye era naawe osula mu nsiko olunaku lujja kukya ng'ofudde waliwo otuusa wankutteko omuntu bwakera ku makya nga enanyini kizimbe naga nti awo neetaagawo tosobola kulemerawo olemerewo otya kubanga omuntu amaze n'okulaga nti ye teyeetaaga court order kuba mu butuufu nti omuntu bwemba nga nkolera ewuwo nemba nga sisasudde bulungi wali baddoga nti mwami kabanda fuluma bwe ŋŋaana n'ogenda mu kooti nange osanga nyinza okuwa ensonga zange enambula okufa omulamuzi n'agamba nno omwami ono mutuufu bo tebagenda mu kooti akugjamu bujja lwampaka n'ebintu n'abitwala naye omuntu olunaku lumu lujja bakerera kubanga ennaku z'omubbi ziba 40 kati ndaba tuli kwa 39 n'ebintu babitwala
byonna byonna ne babitwala bye byolaba masitowa g'abagagga bye balanguza buli mwaka nga gugwa UDCL nga teyogera nga didwe etandise kusuubuza amasannyalaze kakati UDCL era twagiwandiikira nga Federation of Uganda Traders Associations nga twagala ensonga ezo tulabe bwe tuziwumbawumba kuba ne bannaffe abasuubuzi b'omu Owino abasuubuzi b'omu Owino nabo balina ekizibu kinene nnyo ku nsonga y'amasannyalaze emidaala egyo gy'olaba baba banja sente nyingi bagajjako nga takatalo kalanti ketaaga amataala so mu nsonga y'okusolovinga ekizibu ky'amasannyalaze mu Owino market n'ekizibu yembeera yemu mwe tugenda okusolovingira problem eri mu arcades ku nsonga y'amasannyalaze naye it is too much esebo bizibu kyekiro birala ebiri mu katala awo wansi naddala abasuubuzi kwe bayimiridde nga tebisobola kubaleka nga bali bulungi nsonga y'aba container leaders ebadde ekyase ennyo ennaku zino mbadde mwagitereeza nawulirako enkiiko awo mabegeza alabika nti zagitereeza no tennaba kutereera bulungi naye ekituufu kiri nti nga Federation of Uganda Traders Association zifuta tetuli mabega wa container leader yenna atulugunya abantu era tugenda kwegatta ku bantu tukulwanyise gwe container leader lwaki kiganye neza kyagwe naye mulimu ba container leaders oba abasuubuza bakulembera bannaabwe mu container abalungi naye mulimu n'ababye ennyo ekitagambika nga baseera nnyo omusolo gwabwe nga baseera nnyo CBM nga baseera nnyo ebintu ebifaanana bwe biti so mu nkola bwetyo ife nga futa tetuwagira commissioner general kubo lye yakwata eryokusalawo omulundi gumu nti from Tudande onwards groupage containers tetugenda kuddamu kuzikkiriza kuzireeta wano nakawa naye nga baali basuubuza bagende wa commissioner general era baali basuubuzi siina buzibu bwonna tetulina muntu yenna gwe tulinako kizibu wadde n'akamu ku nsonga y'okusolovinga ekizibu ekinyiga obusuubuzi era mu nsonga ezigenda mu maaso tuwagira buli muntu yenna ayinza okutugirayo wiini enakawa naye mu kino twagala okulaga position yaffe we tuyimiridde nga futa mwagala ki ffe futa kye twetaaga ye commissioner general okuteekawo privileges ku separate bills for example separate bill omuntu njagala andaba agitegeere bulungi ye muntu okuva wano n'agende e China n'asuubula ebintu bye n'abireeta nga biri mu mannya ge nga bye separate nze era ng'abitegedde nti se fuuti nnya kanjogere fuuti kubanga kyebayita CBM tajja kitegeera bulungi naye ebintu byendeese obunene bwabyo byenkanankana mu container gyendeeteddemu enamba bweti ne bweti fuuti 3 era bw'atuuka enakawa n'akiriyalinga fuuti 3 ebintu ebyo n'abifuna kati bakama bange andaba eyo emabegako tubadde tukozesa kye bayita groupage containers groupage zitegeeza ki ye container erimu abantu 40 oba 35 oba 6 wa milioni 5 we 10 wegale nnyo naye ng'abakulembedde ali omu bamuyita Kabanda John bw'atuuka enakawa ebintu ebyo bwe bamala okubibala byonna era babiteeka ku tiini ye oba mu mannya ge Kabanda n'asasula omusolo bw'amala okusasula omusolo n'abikuleetera gamba nti n'asaba bano ssente bw'abikuleetera n'agamba buli muntu alete ssente ezize n'agabizaamu naga gwabadde olina essimu 9 omusolo gwo gwe guno gwabadde olina essimu 6 omusolo gwo gwe guno gwabadde olina essimu 3 omusolo gwo gwe guno eyo gye bayita groupage container kati separate muba mu container abantu 4 naye buli abantu 4 buli omu aba ayina omugugu gwandiikiddwako linnya lye era bw'otuuka enakawa gwe weekiriyalingira omusolo n'okkaanya ne URA eri groupage nti essimu zange ziri 9 sente mmeka owa URA n'agamba sente bwe ziti ne mukkiriziganya n'osasula ekyo
naye wano ku gurupeji tosasula URA gosasula Kabanda n'agenda n'asasula URA. Kati ba gurupeji leaders babadde abamu nga basijjako abantu omusolo mungi, abalala babuze ebintu byabwe, abalala nga besulirayo gwa nagamba ku bintu by'abantu. Kati Commissioner General ye najja nga akozesa obunafu bw'abano ba container leaders n'agamba mutulugunyiza nnyo abantu, gurupeji container njijjeewo bantu baleetere mu separate. Kiyamba ye kubanga ono omuntu bwakiri yalingira ku separate bills aba ono agenda kulaba nti Kabanda John asuubudde emigugu 9. Emigugu 9 agireesenga nnya era agitadde mu dduuka lye agitunze giweddewo. Kimwanguyiro kulondoola ne income tax buli mwaka bwe guggwako n'ategeera sente wali gye balengera gye balaba. Naye wano ku gurupeji tebakulaba oba invisible nga tolabika. Ontegedde bulungi. Kati ye Commissioner General akutta anywezezza aganye okuteekawo option 2. Option 2 yali badde agamba nti bana ba separate okuva n'olwaleero bo bagenda kuyitanga kaweweevu. Ekisooka emisolo ngisaze. Ekyokubiri gurupeji separate bill bwetuukanga wano bagikolangako mangu n'efuluma. Naye ye officers be tebaagala gurupeji. Simanyi kyama kiri awo. Era batulugunya nnyo. Manya tebaagala separate bills. Era separate bill bagitulugunya nnyo container esobola n'okumalawo omwezi ennakawa. Kati ate eno gurupeji container bajanguya nnyo nti olutuuka bagikolako mangu n'efuluma. Akasolo kayo ne kaba katono mukko ate eno nga kangi. Ono bamunyigiriza nnyo, ono tebamunyigiriza. Kati omusuubuzi najja eno ne yeewogoma eno. Kati Commissioner General yabadde alina okusooka okwekenenya ebintu bingi nga tannaba mu basajja be nga tannaba nakulangirira kino. N'ekyasukka obuwoomi teyakirinda. Kati ffe tuvumirira ba container leaders ababi kubanga URA erimbiseeyo egamba mwe muli babi nnyo mutulugunya abantu. Njaga tugende umulemuko katono atulaba oli ku Salam TV bwe tukomawo tuke tutandikira wennyini awo tugenda okutandikira tuyongera okwetegereza bino bya groupage bino ba container leaders. Katujje saagala oveewo ni Salam TV nze Twamkibi nine John Kabanda president wa FOTA. Eno ye Salam TV. Better steady, be better. Kakati bannanga bafere bangi mu ggwanga bakozesa amasimu nakubira nagamba ntaddeko sente bweziti ku simu yo n'okebera simu nga messages ze ekulaga nti kuliko sente kubanze baali bakinkozeeko. Bwokebera simu gamba genda ku mobile money wonna weeri okumpi omugamba ansindikire sente za akupridinga nnyo okulaba nti osindika sente ezo ozizzeeyo nga messages ze oba si kyekyo waba takozesezza nkola ayinza okugamba nti kebera ku simu yo. Bwokebera ku simu yo olaba oba sente kweziri gwe woyingirizaamu pini nga kuliko sente ogenda okuddamu okebera ku simu nga sente ezo zivuddeko. So kati mukozesa simu ezo bulungi okusobola okulaba nti tebabafera kubakola nga nze kye baali bankoze kubanze nali aweya ku bo nensobola okumutebuuka ekyavaamu nangu bwe gutobe guli. Kati kyembadde mbasaba nti mubeere steady ku bafere bangi mu ggwanga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS.
Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Dial *165 *80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees. With so many entertaining shows on our kids channels, there's something exciting for all ages. No matter what GoTV package you're on, it's your ticket to the GoTV Fun Zone. Enjoy shows carefully curated for all ages, all in a safe and family-friendly environment. So stay with GoTV, your ticket to the GoTV Fun Zone at home and on the go with GoTV Stream. GoTV, love it. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest mpora in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Okuviira ddala nga yakazaalibwa, Sara yalina okukakasa nti Daniel amalayo doozi ze zonna ez'okugemwa okusobola okwetangira endwadde zinnamutta. Kyokka omusujja gw'ensiri gwasigala gumugonza. Ku kalwaliro waafunira obujjanjabi, dokita yakikakasa nti ddala gwali musujja gwa nsiri. Olw'obujjanjabi obwamuweebwa, Daniel yassuuka, kyokka Sara n'asigala nga mweraliikirivu. Dokita yamubuulira ku ddagala erigema omusujja gw'ensiri era n'akkaatiriza omugaso oguli mu kugema omusujja gw'ensiri. Sisinkana Mr. Vaxa ne doozi 4 esooka ku myezi 6, ku myezi 7, ku myezi 8 ne ku myezi 18. Mr. Vaxa ayamba okwegobako omusujja gw'ensiri. Buli mulundi gw'afuna doozi ye ey'omusujja gw'ensiri, Daniel yeeyongera amaanyi. Buli doozi emwongera obukuumi okwetangira omusujja gw'ensiri. We twogerera bino, Daniel mulamu nnyo era alina amaanyi mangi. Twebaza eddagala erigoba omusujja gw'ensiri. Sara yakola okusalawo okutuufu. Okugema okw'ekikungo n'okugema omusujja gw'ensiri kikuuma abaana baffe. Kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi olwaleero. Okumanya ebisingawo, kubira minisitule y'ebyobulamu ku ssimu eya 0800 10 noti 66. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu. Kampala mornings, more like Kampala marathons. Why sweat in traffic when there is a better way to move? With Union, you're always one tap away from safe, affordable and convenient rides. Glide through the congestion like it's a VIP lane. Get there faster, safely at the best price in town. Download the Union Let's Go app today. Union, the better way to move.
weba kulanti otambula naffe ku Salam TV tukyagenda maaso ne program for mukeze mwana tugenda nenewunya setwa mchibi abantu ne bafuna essimu eyange nze mwenye ne balegala okunfera nsekera n'okusekerera omuntu abamfera jojo amfera bw'obeera gy'oli enkya weerinde wano genda kumuteeka ku mpewo yampadde essimu simanyi ayina mwannyina bamuwa emitwalo 5 ejja dola ali busoga eyo simanyi ngende inze ofere twa mchibi oli ku level ki muganda wa siganye omuntu ayinza okumfera naye nga ali ku level ki ali ku level kyense enfera kati nkugamba ebigambo bino omufere nti abaana baagumye gwolaba olumba kabanda oluvanyuma nga tukwataganye naye atiisa bonsonyiwe omuntu eyandeetera omulimu ogwo yagaa nti kabanda alina ebisawo bya ssente alina gye yagiye ebisawo by'essente katumusuzeeko akiri ekisawo ekimu kwe kuguza ettaka lino nkati nga tulowooza tujja kusobola naye otulemye zadesanga 10 waliwo omufere yampeze nemuteekako ssimu nenzikira n'amala eddakiika ze nga 2 alla kale bulira 20 minutes nabirikodi nze ngenda biteeka wano ku TV naye n'amasimu gonna ge yampadde era gonna njaggawandiika waawo naye neewuunya nnyo otandika otya kubanga nze essimu egenda okutuuka wendi bwet Geoffrey ani Geoffrey essimu egenda okutuuka wendi nga nategedde dda nti eyo yakufera era katisanjira bwe ngimanya nti eyo yakufera nga ngitegeera naye okuva lwe natandise paka lwe namaze nga ntegeera nti ono ali mu kunfera okiwulira John Kabanda tudde ku nsonga yaffe kati mbadde ndi mukunyonnyola ensonga y'okugatta emigugu nogatta omugugu gwono nogatta omugugu gwoli nogatta omugugu gwoli nti ba container leaders oba basuubuzi bannaffe abakulembera abasuubuzi mu containers ezo abamu balungi kubanga nga bwe nakugambye nti embeera gye tuyitamu ng'abasuubuzi tebadde nnyangu ono akulembera banne mu container asobola okuba nga azitowamuko mu financially n'omuwa ebintu ekyayina nga tomuwadde wadde si 10 n'abitikka n'abijja ekyayina ku pooti n'abireeta e Mombasa e Kenya kuba wano tetulina ffe tuli landlocked country tetulina seaport ennyanja emmeri kweyita etambuza ebintu semayanja tetulina we parkinga bw'abituusa e Mombasa waliwo kyaje ezaawo z'aba alina okusasula n'azisasula bw'amala okuzisasula ne bitambula okuva e Mombasa okutuuka e Uganda ku booda n'ayitawo n'ayingira Nakawa bw'amala e Nakawa okusasula omusolo n'aleeta ebintu mu sitoowa kyava akubira mwami Kabanda nti mwami Kabanda oliwa twatikudde ali ku sitoowa ye so si Mombasa nkubanja $1,900,000 ez'omusolo zireete otwale ebintu byo Kabanda bw'amugamba nti sirina naye ng'akimanyi nti Kabanda ono asasula ng'amugamba nti nina emigugu gyo 9 naye twalako 3 tunda leeta bwe busuubuzi tuli mu mbeera yakwegattagatta kweyiya abantu abali mu maduuka kati ku makya ekitongole bwe kikeera ku makya nekigamba ekya URA nti from today onwards group closed oba osibiddeyo abantu bangi nnyo ekitagambika lwakuba abamu ku bakama baffe abakola directives ezo n'obasonyiwa tebamanyi nti waliyo omuntu asiiba enjala tebamanyi nti waliyo omuntu atalina busobozi bwekiri yalingira bintu tebamanyi nti waliyo omuntu atalina busobozi bunola bintu kyayina tebamanyi nti waliyo omuntu atalina busobozi bupangisa ssalimu oba 2 bamanyi nti abantu bali bulungi
bamanyi abantu batambulira mamotoka bamanyi abantu batambulira muzi SC bamanyi abantu bapangisa amaduuka apangisa dduuka noli agamba balemye okumanya status onyumiza bulungi balemye okumanya status ey'abannansi abasuubuzi gye bayitamu bapangisa masa tibakyogera omanyi omuntu abalina edduuka mu Kampala wano nga balina obusobozi obupangisa edduuka obamanyi erimu obumweri limu abantu bali mu masa mugeze era President Museveni nkukoneramu wano kubanga bwe twali tulina omukulembeze w'eggwanga ekololo yayogera ebintu bingi nga liida mwali badde mukwatako kale kuzimu ku directives ezo ze yakola ne muzigoberera nti yagamba URA ekitongole mugezeko okukwatagana ne ba leaders b'abasuubuzi muweereza abantu bano mu bwesimbu nti kati ekintu kino singa ekitongole kyali kyebuuza tosobola kukwata konteyina z'abantu wabula ate osobola okuteekawo directives oba privileges abantu ne bakyuka na bukyusi n'olaba nga separate bill gy'oyagala yesinga okuyisa abantu naye kiri mu kitongole tejja kubeera promoted okujjawo nga kyo kyennyini kisoosa ne kyetereeza oyina kewayogedde n'okayisaako wakayisizza njakati okannambulule bulungi yes ekintu kino lujo kikyayagala okujjawo ekya group egyo okusasulira wamu ate bwe kituuka eno mu nkola aba URA ekibakiriyalinga amangu saakutegedde bulungi nnyo alwago bakiriyalinga amangu ekitongole abakulu mu kitongole kya URA njaga on record ebintu bibiri on record njaga kuteeka ku record kati nti abakulu mu kitongole kya URA baagala kye bayita groupage containers ziveewo nga baagala kye bayita separate bills zibeerewo bakibayita house bill kyekiba kibeera mu nkola naye abaana abakiteekesa mu nkola aba URA officers baali badde bakiteekesa mu nkola kikole yowekitibwa commissioner general yateekawo n'agamba kino tukibaanize kino kyetwagala kati abateekesa mu nkola ate separate bill tebazaagala bo tebazaagala era tebaagalira ddala wadde era gurupe gyesigala single entry ekyatambula bulungi era bw'otwala biri nga birwa byo birwawo nnyo babikuba omusolo mungi tebiriiko kwegamba supervision nnungi simanyi lwaki nekino ekyawamu kati commissioner general yennyini yali mu kulwanagana ne banne abakozi nze ŋŋamba oba nteesa oba okusaba kwange eri bakama baffe mu ofiisi eyennene basaanye okukwatagana n'abasuubuzi mu ngeri nnyingi ne President Museveni yalagira nti okwatagana n'abakulembeze omusolo guno omuntu yalitegedde nti iPhone 16 eno esasula omusolo bwe guti omuntu akimanyi nze ngambera mu dduuka lyange nenkola oda y'ebintu ebweru nemanya nti boxi 8 ezayimayida zijja nina okusasula million nina okusasula sente bweziti neweziba zeyongeddemu zibere n'omusolo gwa Uganda gwakulamuza tebiggwangawo nga bw'ogenda ku mudaala gw'ennyama n'omugamba nti ntemera kafumito n'agamba ku kafumito kwemba ntema nti olutemako ng'omubuuza sente mmeka nti gumu kitundu nti nina gumu 2 nti nedda gumu 15 kati bw'osanga omukinjaaji nga yayombye ne mukazi we nga kyekyamuwadde obusungu bw'alina ku mutima omukinjaaji amaliriza alukusuddemu kubanga ennyama oba ojja gigula bbeeyi gwe musolo gw'e Uganda bw'osanga yasanyuse n'omukyala omaliriza otutte ebbeeyi nnungi kubanga abaako akamwenyumwenyu kati ku URA bw'obanga ogenze n'omusanga nga yayombye ne mukazi we ofiisa akuwa values nnene nnyo bw'osanga nga baasanyuse nnyo ku olwo nga yamuwadde akamwenyumwenyu n'abaana nga bazanye ewaka ne bamuyita dadi ne bamuyita mami bw'atuuka ku URA omusolo oba ogenda kusanyuka kubanga agenda kubanga akamwenyumwenyu akaleeta ku ttama era naawe ojja kgenda osanyuse so President Museveni ye mutuufu
inti omusolo gubeere gazetted nono ali wano ng'amanyi nti ettayi yange esasula omusolo bwe guti naye tuli mu ggwanga omukulembeze gy'awa oda oli n'awa naye birala era tusaba ow'ekitiibwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mukana akaseera nga tugenda mu kalulu nti bwekenneenye abakozi bo naddala mu kitongole ekya URA kubanga kye baagala kitulemye okutegeera twabanguyiza ne tutekawo obukulembeze mu busuubuzi nti kano ke kaseera bwe baali badde beebuuliza ku buli musuubuzi ne bamanya ki ekyokukola bo bajja byakunyiiga baagala babaweeweeta nze sijja kuweeweeta ng'oli ku mulimu gwange ogusaanyaawo I will not I can't kukuweeweeta sijja kuweeweeta kubanga nina kugamba bituufa mwe liida ate owa abantu omulonde ng'ate nange ndi musuubuzi nongoosa omulimo ate nonga bwe nwanirira n'abalala era bwe mba neyanjula nkugamba nti yenze Kabanda John President wa Federation of Uganda Traders Association zifuta owulira bwe mmala okugamba nti President negamba alwanirira eddembe ly'obusuubuzi kubanga siina mulimu mulala gwe nja kukola okujjako okugattira mu busuubuzi mu buli kyenkola kyonna era bwozze wano ngambye nti wayongeddeko omutendera kati ne mu ttaka gy'oli siina kye sisuubula n'ebiba byoya siina kye sisuubula n'ebiba byoya basebo ne bannyabo omulimu gw'ebyobusuubuzi gulera buli munaku buli mugagga buli eyasoma buli ataasoma so tulina okukwatanga akalera yensonga lwaki bwe mbanga njogera njagala ensonga nenjiyimirirako ate nenwanirira ddala ekole ebirungi tubyogere n'ebibi tubyogere ekitongole kya URA ekyesuuliddeyo gwa nagamba mu nsonga eno ontegedde bulungi ontegedde bulungi nnyo naye nina kyenengedde kitegeeza nti ofiisa wa URA ono bwe mbeera nga nina engeri gyenyinza omumusanyusaamu ne bbiiru ejjanga esimayiringa nze ebyo saagala kubimanya oba mwesanyusizza oba temwesanyusizza naye kituufu kiri nti musanyusa aba URA mubasanyuse golowooza waliwo omuntu asinga omusuubuzi okutegeera mu nsi eyo tobiddangamu bano baprofesa babawaayiriza ntereki kyo abasuubuzi tubeera so intelligent mu buli kimu kyonna era nze embeera mba nagisomye edda nti kino kyekiddako naye bw'olaba omusuubuzi nga akaaba omanya nti amazima matuufu omusuubuzi oyo tafunye bwenkanya kubanga ayita mu buli katuli konna akeetaaga okuyitamu okusobola okufuna obwenkanya so mpulidde nti Commissioner General akkiriza okusisinkana abasuubuzi ku Lwokuna ebirera kyeka 3 jjaga ozikozese bulungi nja kusanyuka nnyo ng'asazeewo ebituufu ku Lwokuna agenda basinkana nze yannyigira ate omukulembeze era nja mwanguyiza sijja kugenda omukulembeze naye tugenda kunga abasuubuzi bajje mu bungi ate nga bali peaceful basobole okuwulirwa Federation of Uganda Traders Associations Commissioner General nkiddamu ng'ensi yonna ewulira yagikyawa nnyo n'ebbaluwa ze tuwandiika tazisoma era taziraba Federation kubanga tali pulayinga neffe tujja kusigala nga tukola ogwaffe naye teweewuunya ate nga twogedde olulimi lwe tusuubira nti lwajja okuwulira mu bbanga eritali lyawala ekyo nkiddamu ng'ensi yonna endaba kuba eno TV erabwa abantu abangi ennyo teyeewuunya nga twogedde olulimi lwe tusuubira nti luno bwe tulwogera lwo Commissioner General luwulira nnyo eddoboozi lyaffe ddene nnyo ng'abakulembeze b'abasuubuzi mu ggwanga lino Uganda. Commissioner General w'ekitiibwa John Lujoki Musinguzi webala emirimu gy'okola naye teweewuunya ngafuta eyogedde olulimi lwe tusuubira nti bwe tulyogera mwana wattu ojja kuluwulira ebbaluwa zonna ezizze ziwandiikirwa ekitongole tuzirina ebbaluwa zonna eziwandiikiddwa ekitongole tuzirina obujulizi bwonna tubulina na buli nsonga yonna tujja kugirambika eri ensi buli muntu agambe bano be batuufu ono ye mukyamu bwe tunabanga ffe bakyamu tujagingibwe ng'amateeka bwe galagira
bw'onoobanga eggwe mukyamu kitongole gwe naawe abantu bajja kujajinga kubanga olabisenga olulimi owulira lulala. Omukulembeze w'eggwanga yayimirira ekkololo buli muntu yenna nga amulaba n'agamba ekitongole URA kolagana ne balidazi b'abasuubuzi ife omulimu tukola gwa bwannakyewa, ife omulimu tukola gwa bwannakyewa, tewali atusasula era naffe tetukusaba ssente nti tuweeyo, naye twagala tutambulire mu bwerufu. Wuliriza, tuli bantu nawe oli muntu. Waŋŋambako nti abamu ku bakulu mu URA batugamba nako nti bakama bazadde baabwe baali basuubuzi era basomera ku ssente za busuubuzi. Lwaki mwagala obbusaanyaawo? Olw'okuba kati babawa ofiisi ennene temukyaddamu kwavuwala. We shall not allow you to destroy our job here. Ffe tetulina mulimu omulala gwe tugenda kweyagaliramu. Singoba wite ensonda bwoti. Abaana bange bajja kumbuuza ebibuuzo nti taata ye gwe yakulemberanga abasuubuzi wakola ki? Mbadde ki? John Kabanda wanjise singoba owite ensonda bwoti nosanga Lujoki bigambo ki byagala okwogera naye mu dakiika emu muve wano. Owekitiibwa Lujoki kwatagana n'abakulembeze b'abasuubuzi muweereze obusuubuzi mu bwenkanya kubanga oli mukulembeze. Yes, gazeti nga values bawulirize kino kyogamba nti ojjawo separate kino kyogamba nti ojjawo groupage containers ekyo kirungi nnyo n'omusuubuzi kimuyamba okujjawo bali abasajja ababi naye si bw'olina okukikola weetaaga guidance okuva mu bantu bano ababeera mu bbo. Ekyo kyekiyambye ennyo genosale kubanga awuliriza bali mu sisitimu. Toli mu sisitimu kituufu eyakuweerera musajja musuubuzi ne maama musuubuzi naye gwe omwana tobimanyi wali makerere ng'osoma bw'ova wasoma bisome. Obusuubuzi bwa Uganda obuli mu bitabo bulala naffe abakola practice bintu byanjawulo. John Kabanda kyova olaba abaana bangi abasomye business management bw'obaleeta wano e Kampala batunuulira bitunuulire ate ffe obwana bw'embaata ne tukyanga bukyange tebalina kye bamanyi. So nkubira omulanga banyabo ne bassebo buli omu alina kyayinza okukola nti muve ku bano baafere abo baafere mubaveeko mujje ku ground musisinkane ffe abasajja abakulembera abantu mu bwerufu ng'ate batukiririzaamu tuweereze abantu naawe ozimba omulimu guno kubanga tomanyi mwana wo kyagenda kukola. Bw'ona oyagala ku destroyinga system tomanyi mwana we nkya kyagenda kukola newankubadde omuweeredde. Ajja kumaliriza ze ku Nabugabo, ajja kumaliriza agenze e Masaka nga naye asuubula emmwanyi kati ate omaze okudestroyinga omulimu omwana agenda kukola ki? Basebo ne bannyabo buli omu waali kano kaseera kakwebuulirira musobola okulokoka mwe b'ofiisazi ba URA musobola okulokoka system neddawo netambula nga bw'erina okutambula. Bwe kigaana we shall talk the language you hear. Tujja kwogera olulimi lwe muwulira. Sabasuubuzi ayogedde. Sabasuubuzi ayogedde kubanga tumanyi mulaba TV omga Salam TV akadde kokeeko akadde kaweddeyo Linda president sinaba kweyanjula nti era naganya okweyanjula mu ntandikwa nga njagala kweyanjula ng'obudde buggwayo. Bakama bange basebo ne bannyabo ng'abasuubuzi mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. Mbeebaza olw'okumpa omukisa okubaweereza nga pulezidenti wammwe ow'abasuubuzi. Bano abantu tubamanyi abaagala okusaanyaawo omulimu. Nabadde ekiwangala abantu b'ekiwangala ne balaajana nnyo ku nsonga y'emmwanyi tugiriko tubawa essuubi ddene nti ensonga y'emmwanyi tugiriko era tuwandiisa amabaluwa mangi nnyo ate nga tukakasa bulungi nti gavumenti eno egenda kutuwuliriza ensonga y'emmwanyi etereere. Naye gwe komisona jeno kano ke kaseera mutandika okutuwuliriza kubanga nze ndi mukulembeze munno kale nkusingako kubanga ntwala fraternity nnene igoli mu doketi emu yakusoloza misolo naye ate olina okubeera ng'ompuliriza nnyo. Why? Because yinze ndi mu system abantu bannonda seeteekawo okubaweereza mu bwerufu kati gwe bona ogaana okuwuliriza bye tukugamba tumenye ekyokukola tolowooza nti tuli bayungwe. Basebo ne bannyabo nsigadde ndi John Kabanda president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta umbrella board egatta ebyobusuubuzi mu ggwanga lyonna era nga tubakakasa nti okufana obutanyagwa tugenda kulwanirira omulimu gwaffe gusigale nga gukyali ku ntikko. Musibe bulungi
mwebala okutulaba mwebale mutambule naffe olunaku olwaleero John Kabanda yoyo gwe tubadde olunaku olwaleero amanya nze twaha mukibi jaga basebulira wantu tulina kadde kakwongerako mubeere bulungi kwatagana nate olunaku olw'enkya so nga ate programu endala ennungi zikyagenda mu maaso nolekyasaagala obeere nti ova ku TV eneyo omugaso Salam TV ze twaha mukibi mwera